Omugole bamupakingidde omuwumbo gwa bbi nga ekirabo kye eky'obugole ku mbaga ye. Mwenna abakyakola embaga ne muyita abantu enkumu ne muyisa kaadi ne muyisa obubbo eno vidiyo yammwe. Yadde nga tonnaba kufumbirwa eno vidiyo ekyasobola okukuyamba n'omanya munnange bw'onooba otuuse mu eyo layini y'obufumbo. Baani abalina okusemberera n'abatalina kusemberera. Ebintu bino eby'emikolo abantu bakola ebintu bingi nnyo. Abantu bakola abagole ebintu, omugole aba yaakafumbirwa n'agwa eddalu. Abantu bakola ebintu nti omugole aba yakufumbirwa obufumbo ne buggwawo. Omusajja azze ewaabwe n'akyala ng'ayagala, n'asasulayo ebintu ng'ayagala, wabula olujja omugole ewaka n'amutuusa ewuwe. Ng'obufumbo awo we bukoma, oba mwali mukiwuliddeko, oba neeyogeza bweyogeza. Kati nno asi kweyogeza, ono gwe baapaakingidde bbi. Ngamba omuwumbo gwa bbi oli n'atwala obudde n'agusabika bulungi, n'agutonaatona n'ateeka mu bokisi, n'ateekako zirapa n'asibako ebimuli n'amuwa ekirabo eky'obugole amukulisa obugole. Oba ekyo kitegeeza kirino si ddogo. Nze naawe mwabaali babaddeko ku mikolo mutubuulire bye muyitamu mu comment section tubimanye. Yenze Sheila Adita ngenda baterayo akatambi kanene omukawulirize omugole nga yeeyogerera ki ekyamutuuseeko. Saagala mugambe nti bigambo byange naye nga sinnabateekayo katambi kano olina okunkolera ekintu kimu subscribinga. Bw'oba obadde tunaba subscribinga okwate ku kadaaka lyawo nga buli vidiyo yonna ddenteekayo ekutuukako bulungi nnyo. Ate era okomentinge kuba naawe tukubala ku bantu abatandika channel eno. Okomentinge oba oyagala osharinge abalala nabo balabe amawano. Nze nabagamba wano mbaterawo videos nga tuli mu kusoma, tuli mu kwejjukanya, kwebudaabuda, tuli mu kwekansolinga, tuli mu kwebuulirira n'ebintu ebirala. Kyovula tubeetaaga nga muli bangi tuzimbe community yaffe. Katugendeko mu katambi ate era tukomewo. Bw'onokera ku makya n'ojjamu empale n'opamba emiziijo n'ogiweereza omuntu. Bani tulabye ebinene ku nsi kuno nga tulabye ebinene. N'okera ku makya n'ofuna n'obudde obusabika emizeejo n'ogikwata n'ogiweereza omuntu n'oteekamu obudde bwa delivery n'adelivaringa emiziijo gy'omanyi nti wagyepamidde. Bani muli bazibu. Sijja nakiwumbako mb'oba pupu wabula mizi. Nze kuli sikirabanga. Sijja kuwumbawumbako bannaayi munyiiza. Bane muli babi nnyo. Sikirabangako, sijja kwogera mu bubi wabula giri mizi. N'okeera ku makya abagole baba bakola ki bannaaye? Ebintu nga biba binene bye mubakola mu mikolo. Bane emikolo tugikola naye nga tuli ku bunkenke. Abantu nga bali ku bunkenke bannaaye. Oli n'akola omukolo nga kugamba asuubiramu ebibi. Nze nabadde ku mukolo nakitidde. Oli n'akola delivery. Tugenda obikula ng'emizi. Ago nno mawano. Ago bagayita maki? Mawano. Ekyo kye bayita atakwagala. Ekyo kye bayita okubeera n'abalabe ab'eddala nambali moja. Omuntu watuukira okukola ekintu ng'ekyo, trust me aba yakukyawa dda. Omuntu watuukira okukola ekintu ekyo aba yakoowa dda nga takwagala. Bino biri ku baana bawala mutijja nnyo. Abaana ab'obuwala tutijja nnyo. Abaana ab'obuwala tutumanyi bantu batwagala. Abaana ab'obuwala tusembeza nnyo abantu betulowooza nti batwagala ate in reality nga tebatwetaagirako ddala. Nodda mu mikwano gye egy'abawala ne weenyumya, ne weesosottola, ne weerokompoka, wenna ne weeyogerako mu bantu abalabe bo gwe boyita mikwano gyo. Nze kyovulaba abaana abawala sibasemberera, yes, sibaagala, muli babi. Omulenzi ye ng'anakola ekibi walina okubaawo ensonga entuufu, naye omwana omuwala abawala temuyina nsonga lwaki temwagala bawala bannammwe. Kino Katonda yakituwanga kukolimirwa ffe abawala. Katonda yakituwanga kukolimirwa tubeera mu competitions nga tezigattako, ate nga tezongerako, ate nga tezitoolako. N'omala obudde bwo bwonna bwonna nze nga tonjagala. N'omala obudde bwo bwonna bwonna ng'onvuma. N'omala obudde bwonna bwonna nga weeswanta ng'ogamba nze Adita lwendi mukwata bwe nti mu ngalo. N'omala obudde bwonna bwonna otambulira ku nze, oyagala kumanya nzaani, mbeera wa, bazadde bange be baliwa, bakola biki, bula. Naye ate nga tobifunamu
omala obudde bungi oli ku muntu omukyamu siina kye nnakola ommaliddeko obusungu oluvaamu ng'otandika okunkyawa ng'onkyayira nno ddala ng'obusungu bugenda bukula oluva mu busungu okukula ng'otandika kundoga. Mikwano gyaffe bangi batuloga batugendera ku basawo batukola ebintu in a secret or in a dark ne babaako ebintu bye batukoze kyova olaba teweewuunya nnyo abaana abawala nga bali mu group nga ba mikwano tolwebalaba nga beeyuzaayuza ne bayomba buli lunaku ne beerangira buli lunaku ebyama byabwe ne tubimanya naffe abataaliyo ndowooza mutera obbalaba ku mitimbagano ne beeyuzaayuza naffe abataaliyo ne tumanya ekibayombya. Abaana abawala mwewalana oli ne waagula akagatto n'onyiiga kati nno wa akagatto akagattaako ka layisi mu katale ka 3,000 gwe kakulemye ogula olwo olugoye ebyo ebigoye bya dda biri mu bipya nze sambala bipya toluyina ate wayita akadakiika ke kamu naawe n'olugula ekyo kye bayita batya nti temweyagaliza mweyinako ennogo era nze muli I believe befriending a girl or befriending mu abalenzi ate nze nzamwe charity to guys only lwaki nti omulenzi entegera yaabwe ebeera ya waggulu nnyo naye ate era nga wasanze n'omulenzi atategeera wejjusa ddirwe wamusanga. Abalenzi ye muntu asobola okugamba kati aditakola ABCD aditakola bino aditakola biri ne waba nga tasimwagalwawo lwakuba abantu bakikwata bubi nti omwana omuwala tasobola kubeera mukwano gwa mulenzi n'omulenzi tasobola kubeera mukwano gwa muwala naye nga munnaye gyebiri abantu babikolera ddala nabeera ne mukwano gwe nga mulenzi nga kyaliwe gwawuliramu emirembe gwalaba gwategeera oba kitegeera. So abaana abawala naddala mu abagenda okukola emikolo oba abakola emikolo bannange mwegendereze nnyo. Omuntu gw'osooka okwegendereza ye mukwano gwo be muyita mikwano gyammwe mubegendereze nnyo nga mubanyumiriza naddala ebintu ebibakwatako olabe nti omuntu gwenyumiza ekinkwatako akitwala atya anyumiddwa oba anyiize mumala obbibanyumiza nabo ne baddeyo ne babinyumya omuntu ow'okubiri gw'olina bannange okutya nga mugenda okukola emikolo famire. Abantu ba famire babi abantu ba famire basobola okujjako essanyu lyonna mu bulamu abantu ba famire basobola okukosa abantu ba famire basobola okukola buli kimu okulaba nti bakusiranya ne bwoba nga gwabadde essanyu lyabwe nti woba obawa basanyuka nnyo ne bakulaga nti basiimye ne mu ebyo by'obawa byonna nga batandika okugamba lwaki si wange yabireeta lwaki si mwana wange yangulidde sukaali lwaki bino babanga balowooza nti gwe obawa olw'ensonga oyagala balaga nti oli bulungi kyova olaba we have some siblings nga bo they don't even participate in any family affairs nga they don't nga ne woba oyagala singi bibiri akugamba munanga I don't have ng'akuwamu emmere n'olya n'okkuta n'ogenda ewo naye nga takuwadde lwaki muyina emitima emibi emitima mirogo emitima tegyagaliza abantu bankwe abantu babi katumanye endowooza yo mu katambi nga kano yenze Sheila Adita.